olabye Dr. Byabasayija walese Dr. Besigye nga yambadde. For sure Dr. Byabasayija ya kulesta mu chama komera. How can you do that to Dr. Besigye? How can you do that? What have you said? Tomulabe nga ali musiripa z'omukinabire zibeera mu bunabiro bw'ekkomera. For sure Dr. Byabasayija, how can you do that to Byabasayija? Why do that? You owe us an explanation for sure. No mulamuzi n'atabuza nti lwaki muleese omusibe mu kooti ng'ali musiripa. Ndi skeptical kweyo move. Sisuubira tukyayinza okufuna obwenkanya mu kooti bwona obuyinza okuyimbula Dr. Besigye. So toyina essuubi. Yes, ebbaluwa ya President Museveni yafulumya eggulo yabadde tekoma bukomi kulinyira ddembe kuyisa Lugaayi mu kooti wabula yadegenda mu maaso yalinyiridde eddembe lya Besigye ery'okuwulirwa neeyisa Lugaayi mu kooti teyakomyawo nekankanga n'abalamuzi. Abaga Besigye atebwe muli mu promoting insecurity kati omulamuzi asobola okutawa omuntu bw'atyo omaze omutiisatiisa. That's why I always tell you these African leaders are worse than the colonialists. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza Katonda yebale kukuuma kungu Katonda yebale kukuuma. Amen. Well, Joe, I know you equally get emotional when you talk about Dr. Kizza Besigye. Kyaddaaki ka pressure kabadde kangi nnyo okuva mu bantu abali bweru eggwanga wano munda mu ggwanga. The other day opposition political party leaders and organizations ne bava ne baga nti government tugiwadde salisali ya ssaawa 48 okubeera nga Dr. Kizza Besigye either yimbuddwa oba atwaliddwa mu civilian courts. Kyaddaaki jjo Minister Norbert Mao yatukakasizza that olwaleero Dr. Besigye ajja mu kooti ez'aba civilian mu high court and indeed it's happening nga bw'olaba ku screen yawo gwe atuwuliriza Dr. Besigye aleeteddwa. But Joe Mwami Museveni yavudde n'ekiwandiiko ky'ebbaluwa n'abasekerera mwe bamunyagwa abagamba Dr. Besigye ayimbulwe nagamba ayimbulwa atya. The right question should be lwaki Dr. Kizza Besigye yakwatibwa. Abatulaba n'abatuwuliriza njagala nsooke ntwala omukisa guno okwebaza balooya ba Dr. Kizza Besigye okuli Ssaalongo Erias Lukwago okuli Sewankambo okuli ndabyewo ettiimu y'abalooyers okubeebaza okuddukira mu kooti enkulu okulaba nga basaba ekiwandiiko kye twandiyise a writ of habeas corpus and sub judicaendum. It's a writ of habeas corpus and sub judicaendum. Ntireeta omubiri a writ oba order ya kooti muba musaba kooti eyise ekiragiro a writ ekigamba nti muleeta omubiri gwa Dr. Besigye wano oba mulamu oba mufu. Amakulu omuntu oyo abeera held illegally aba alina waali nga bamuyina ab'obuyinza ne nga bamuyina mu ngeri emenya amateeka. So muteekayo okusaba okwo it's a judicial review application nga musaba for a writ of habeas corpus. I'm sorry, it's not a judicial review application, it's a standalone, it's a writ of habeas corpus. So basaba kooti ereete baade basaba kooti ereete ugundi government okuleeta omubiri gwa Dr. Besigye mu kooti oba mufu oba mulamu. Naye waba mufu togamba nti yafudde. You bring the body sub judicaendum that you hold the body of that person you are holding onto his body. Bring the body of him, of the person oleta omubiri ogwo mu kooti ode kyetegeeza. Ebeera against the Attorney General lwakuba mbadde ndaba wano optics nga ndaba ebifaananyi ebiri mu kooti ndabye omulamuzi azza akadde katono ate oba nafunawo kyetwandiisa short adjournment. Ndabye Dr. Besigye Haji Obed babafulumya simanyi kigenda mu maaso but ndi skeptical kweyo move. Sisuubira tukyayinza okufuna obwenkanya mu kooti bwona obuyinza okuyimbula Dr. Besigye. So toyina essuubi mu kooti. Ebbaluwa ya President Museveni yafulumya eggulo yabadde tekoma bukomi kulinyira ddembe kuyisa Lugaayi mu kooti wabula yadegenda mu maaso
no yalinyiride eddembe lya Besigye eryokuwulirwa neeyisa olugayo mu kooti teyakomyawo nekankanga n'abalamuzi honorable ensonga eziri mu kooti gwe president okuvaayo n'owandika n'ogamba singa mmanyi bye yakola temuddamu nakugamba lwaki tateebwa singa mmanyi kati omulamuzi abaga Besigye ateebwe muli mu promoting insecurity kati omulamuzi asobola okutawa omuntu bw'atyo omaze omutiisatiisa mwali badde mu demanding speed trial not that Oweekitiibwa president yadde ayogera mu paragraph esooka n'agamba Besigye akwatiddwa on the alleged ekigambo yakozesa ekigambo alleged okuteeberezebwa exactly ekyo president kyeyayogeddeko yabadde mu buwuufu bwe bumu netteeka oba nono y'amateeka gaffe yasemateeka waffe gye tuyita the presumption of innocence dati omuntu yenna akwatiddwa taabe na musango awajja kusigala nga talina musango paka nga gumuse mu v so Oweekitiibwa president ensonga lwaki tugaa nti Dr. Besigye ateebwe those are mere allegations, Your Excellency, nga bwakitadde toyina na bukakafu nti yabikiza nawe toyina na atayina bukakafu president atayina na buyinza obukugamba nti president yazze emisango Dr. Besigye yazze emisango njagala Oweekitiibwa president mutunuzeko South Africa mu biseera bya apartheid Mandela bamukwata ali mukomera nga bazungu tamwagala Mandela nalwalira tuberculosis mu Kadukulu mwe yali bwe alwalira tuberculosis mu Kadukulu mwe yali akolola musaayi abazungu ne basoka bamusinikinga out baali batya nti alina cancer ne bamulete Cape Town mu ddwaliro lya Cape Town ddwaliro lya abazungu bokka ye muddugavu yasooka okujjanjabirwamu n'amalawo wiiki 6 balaba embeera tetereera nnyo ne bateesa ne gavumenti ya Germany ne bamufulumya mu South Africa mu kyama ne bamutwala Germany ne bamujjanjaba Mandela n'atereera ne bamuze South Africa. That's why I always tell you these African leaders are worse than the colonialists. Abinyo n'okusinga bali bacherupa batufuganga magulu meru. If a magulu meru could do that to Mandela omuddugavu gwe Your Excellency kyeki kugaana okukwata Dr. Besigye you reserve a unit at Mulago Ward B nga yalikuwa doctors of his choice nebikozesebwa of his choice namuteekaawo nemuteekaawo aba prison ebweru kyekigana if you can deny a fellow your former doctor guerrilla war strugglist your former doctor no denying a right to life chapter 4 yafe ina mukishita right to life eddembe ly'obulamu omuntu okubeera n'eddembe okubeera omulamu. You seem to suggest, Honorable, that this is not about the rule of law. It is not. Oweekitiibwa president ndaba ne mama Winnie Byanyima wuyo ali mu kooti ndabawo n'Oweekitiibwa Kyagulanyi. Yes, I love that solidarity. I like it. Ne katana bana ndabino omukyala yali mubaka wa parliament w'Esserere munna. Yes, aba anti. Bana embebaza tubana tubebaza Honorable Bobi Wine, Honorable Alisa Lasso, Honorable tubebaza that solidarity. Yeah, yes. but again, court is to hear today to get up here. Yeah, it seems they have a short adjournment. Again, that that application for habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus is an order ya High Court, Gabo High Court yoka to bring the body of the subject. Kati ulida coach reading aze. Anti, kakati umubamuleta mu court yebe muise. Neba nabamulalide bawe ensonga nabo. Naga tumukuterwa nsonga eno neno. Kati court ne baga lwachite mwamuyisa mateeka gano ne gano. Atuliriza ali emotion honorable yes. Dr. Besigye newe yamulaba wiki yode kulokutano nga ali frail. Yes, even now. Yasu ye later at the end of today asubire options chi Dr. Besigye kusibu kuwewa kakaluka koti over what should this person expect? What are the options? Bade kilo kumutirawo. Dr. Besigye koti nemwerawo odamba bamuyimbula ali like okufiirawo wenala yebalo ya president Tony Mweyabadde nkubulira ojukira ba black members ojukira black members nera gwali musango gwa Besigye PRA suspect ne gwali mune muganda we Kifeefe gwali gwa High Court lwaba wa bail
the black members of the urban squad hit unit abaja mu t-shirt bo black ne bawamba coat ne bakubaba coat Dr. Wesi simanyi katonda tusase nenze ndowooza otayinza kuvaawo singa kote be muyembu sisuubira kula Tony General President akozesa mu baluwa yabadde sinnungi naye nga wekitiibwa president yandibadde kooti tazaagala ko nga zimusalidde mu bwenkanya. You see president kooti ebeera nungi ng'esaze byayagala mulinga mu emikutu gy'amawulire oyinayo TV gy'okolako NBS waliwo mwagenda wa president n'abavuma nti mukolera mwina bimukolera mbamanyi mujja kundaba ye kati yayagala mawulire gakolera ye ga reportinga ku ye kooti zisala bibye bwe zisala ebitali bibye wekitiibwa president eyo si kooti because he alluded to the decision by the Supreme Court yagikonyekoko nabadde njagala akone agene maaso alambule what is the effect of that decision Attorney General yamugamba ki ensala ya Supreme Court what is its effect? It nullified all proceedings, Your Excellency. Ezali zigenda maaso mu kooti y'amagye. Your Excellency, once proceedings are nullified, kitegeeza ne remand warrant ebeera nullified omuntu ebeemusikumidde mukomera. So owekitiibwa president avimbino, you see he's setting a bad precedent. President Museveni agenda kuva mu buyinza very soon. Ne family bajja tuga nti balina buyinza. It is a bad precedent that a Ugandan can be prison nabanga telina na lawyer no mwayinza mujjayo. It happened to General Kayihura. General Kayihura was tough on us. I one time met him at Parliament. Nemuga gwe General Kayihura, you would be a good military officer, police IGP. Now you arrogate yourself the roles of the NRM Secretary General. Na mugamba General Kayihura. Nemugamba you today you act as the IGP of the Uganda Police. Tomorrow you arrogate yourself all the roles of the Secretary General of the NRM. Nemuga oli partisan oli wa NRM Kayihura. Weyingiza bintu byaffe by'obufuzi ebitakwatako. General Kayihura oyo. General Kayihura nga obo ino kwekalakasa making sure they trump a charge against you. Abakula kesa. Apatika kisango. Nze kumulembe kwa General Kayihura banzigula ko abuse of office safety. Buli musango mbi bagunzigula ko guswaza nenanze bogenda ku Google. Buli musango mbingu ina. Nenga amanyiti muteko bakwekalakasa mutekarale teyagikiriza kati nga bakugula ko musango onakulwalale bakera wone baka kooti emwetaaga. General Kayihura bamusibire match in the 4 months. In total contravention of the constitution. Ngaterina muyamba. His Excellency the President is setting a very bad precedent. Let him, as he contemplated on the fact that, on a reality that power can slip out of his hands anytime. You're following up very keenly. Ngawe nakugambye omanyi abantu kyebatawamfya tuludde mu bintu byakulwana okwakanya President Museveni tetulwana naye ekyo bwakiwuli ayinza okubayinza okunnumba wano fete tuwana naye tumuwakanya enkola ze and indeed we are doing it ate tujja kubivaako nze mkitegedde awo omusango ogwo tulina kyetuyita elements z'omusango na in law tulina kyetuyita elements bw'oba okola application ng'ewala grounds oba conditions z'olina okutuukiriza ziri mu tteeka okufuna such an order y'okuyimbula omuntu bw'atyo bakitunuddemu nkusose nekugamba wano nti bamuyimbula tasobola kuvaawo awo kyogedde wano yes kandooza ne balaba kati no kooti erina omuyimbula kubiri ku record oba eyagala oba teyagala yes legally it is prima facie that he's being held illegally. So kati ngomulamuzi asoose nanga soko oveewo esimu evuga bagamba ono agenda muyimbula kwa tumukubira awo nga tumuteeka mu drone emutwale mumutwale eruzira nga tebanamuyimbula atuuka omuyimbula nga ffe tumuyina eri ate tugana omuto tumujeruzire tumuteeke mu safe house. Kyena kugambye eyo simu yevuze omulamuzi nawe ono mujja wano agenda omusibe ojja otya omusibe ojja otya not omusibe kati he's an applicant not even he's an applicant versus the Attorney General. Omusango gwe guwulirwa n'omujjawo ng'omusango gwe guwulirwa omanyi otya oba ayina some preliminary prayers ayagala okukola eri kooti n'omujjawo ng'omusango guwulirwa
noga mufulumye muzeruzira kale gugende mu maaso omusango gende mu maaso tochiraba nti applicant no mujja mu court. Is he an applicant or an accused? He's an applicant. His application of habeas corpus eri Besigye Haji Obed Lutale versus the Attorney General ne Uganda Prison Services. Ate jomuziza eri jamugambe nti aliyo mu bumenyi bwa mateeka jamugambe nti bamulete court owulire ensonga ze ate jolagide bamuddiza muze ate nga tonasala na musango. Habeas corpus kuba musango. Yes, musango. It's a petition. Oba it's kwemulugunya kale kwemulugunya. Nti omuntu wange talabikako government emuyina mu ngeri emenya amateeka ebigambo ebiwuli ebyembwe because those are the elements. Omuntu yabulawo talabikako kiteeberezebwa government yemuyina mu ngeri emenya amateeka. Nsaba kooti eno eragira alabikeko ate muyimbule yeyo gye bayita order of habeas corpus. So because ndaba teba namatika bo bagenda maaso mwamiriya so anti nkugambye ojja kulaba oyagenda granting order neyo Besigye oyo Samora mwono yaje Samora so compare ondete kalimota ako ode genda kubeera granted ojja kulaba Besigye nga talabise for just a minute ko wakati olaba boganti munamateeka agenda mu maaso ngo nanyini musango taliibo. Does it make any sense? Because ndaba Elias Lukwago yagenda maaso n'okuwozesa naye nga kubanga midway the petitioner over the applicant nga bonomwita Dr. Besigye midway can withdraw instructions from his lawyers wakati nagamba aba lawyer kati batule mbagobye kanewoleze. He has that right. Now you are infringing his right for fair hearing by getting him out of court. NRM ekkirize goberera amateeka ate fe bazze baagala nnyo okutula ebolinga ng'abamenyi b'amateeka but we are not. Yes. Because midway he has a right, constitution emwa right. Mwedembe. Yes, he can withdraw instructions from baloya abali abalukwago. Naga njako kwewoleza sigwe kusose nga Besigye akikola. Nenze nakubwira ekiri emabega tebagala mukiza kuvaawo awo. Wakati musango we talk up guva one so kakati gobo sala be baba mu email etwa bauna kavuyo bakuba bukubi nga baswala. You see, you can't do that. Okay. You can't do that to a senior leader in this country. You can't do that in the country where you have always purported your government mwaleta chitwita rule of law and constitutionalism. You can't do that. You can't just do that. Ndabawo baloya babade bazze walo counsel Ernest Kalibala is a senior don at Makerere University Law School. Ndabawo Elias Lukwago. Ndabawo it's a real team of formidable lawyers in town. Counsel Ernest Kalibala is the most astute lawyer here in the laws of evidence. Counsel Ernest Kalibala yogolaba. Okay. Kakati bonna lawyer balungi naye kati babagambe nti ona ave what a petition applicant. Tekiriyo. Applicant waba atuusa kooti emutunde tolina buyinza mujjawo no withdrawing. Tosobola. You don't do that. Ekyo kikolebwa order gundi petition habeas corpus okuwulirwa try again esobola gena maaso nga applicant taliyo nga afudde. By the time the Attorney General enters appearance najjawo basubira n'omulambo w'oguleesa okesi ebaawo. Okay. Omulamuzi n'agubikkulako n'akola ki n'akale mutwala omulambo gomu omutwale for postmortem. So ekyo ekikoleddwa okuwithdrawinga Dr. Besigye kwagala kukola violence nga tali awo physically, they don't want physically beat him up, which they can even do. Do you appreciate the sense of this case turning into being political? Is it a political? It is politics. It is not turning into. It has been politics, been issue right from the inception of his arrests and whatever. What motivated them
to arrest him from Kenya. To arrest? Was he arrested? Kidnap. What motivated them to kidnap him from Kenya, well knowing that he was supposed to return to Uganda? But President Museveni takiririza mu politics yono wa demokrasia. President Museveni yakiririza mu violence. Nakugamba yava ku university nagenda mbuyekera. Nebo yamala degree te ya graduating. He never attended this graduation. Yeah, to graduation again tukangali mbuyekere Mozambique ngantata witamanyi. So omuntu bwatyo nga tutene mutowe yekuva buto yalowooza nti buyinza butwala na violence. Kati ye yagala atimbe ate ye aba kwagala ogi wetimbe ekifaananyi kya violence for him to have to get oba mwade justification to crush you. Kati President Museveni has always wanted to revenge against Dr. Besigye. Okay. So nga mwekyo nga yagala asooka against nti Besigye is violent ayaga kutta bantu. Ayakutabangula nsi. Ono bumunyago chicho oyogera ku kyawakawulira sofa. Nga bwe nakulaza olabye footage awo nga drone etwala Dr. Besigye muzayi ruzira mu nkumi obw'ekitalo. Grounds Owude Lord Mayor wazijeyo. Omuntu okukwatibwa nga wali tatesi watekeddwa okuba akwatibwa mu ngeri eyo nanga twali court order bakiragiro kya court kimukwasa nga abayina mukwata mundu baba bayina obuyinza bamukutte. You see court teyina buyinza ku ma order eyo. Naye bali NRM oba nabamukwata mundu bawano balabye nga tebajja mukiza kuva kubanga Besigye yali tayinza kuvaawo awo. Wakyogedde wano. Nkugaye bajja muttira. Aaron Kiza mulaba. Aaron Kiza bwayingidde tajja kuvaawo. Ne batandika okuyimba never. Tajja kuvaawo kubanga kati. And again lwaki Dr. Kiza Besigye alabiseko nga atudde wansi tayimiridde nga buli. Abadde talina maanyi. And the same applies to Aaron Kiza. Aaron Kiza baagala mujjako mpingo. Nenga yagenda naye mutulugunye, so I don't think simanyi health status ye. Nena yoyo tajja kuvaawo. Tajja kuvaawo awo. I'm telling you this. Ojja kiraba nama. He also looks a little frail. Yeah, a little frail. Tajja kuvaawo awo, I'm telling you. Tayinza kuvaawo. Tagenda kuvaawo. So that's it. In the name of President Tony Mweyabadde na china entegerera nti Dr. Besigye. So we should not record, but I don't think because never have order batwali buzira bajja musumula benga fulma gate bam grabbing bamukube bamuteke mu van egende. Ampuliriza program yali jakuba yanjawulumu ko tugenda throughout the show tujja kuba. Yeah, sure. Bina bigenda maso mu court and mwami lukwago mulava zemu natokera galambika byali mukunnyonnyola kakati buli kyogamba remedy no sibirungo walo grounds ne buli ground ine ebirungo byayo curtailment of freedom yade yatuseeko eyo waliwo ebirungo byayo as long as somebody is holding you know kwa dem office one naga tufuluma. Okay, that is curtailment of freedom. Okay, yes, so byanyonnyola abadde nyonnyola Supreme Court wali adaga illegal holding illegal detention oba illegal holding somebody ngakulaga nti neruzira jali aliyo mbumenyi bwa mateeka omulamuzi namugamba nti ateno namusomera ensala ya Supreme Court council na Lukwago omulamuzi namugamba atenga bagambye emisango gyonna gitwalibwe mu kote za bulijjo kati tumuyimbulya kingo musango ngena mu kote ya bulijjo. All right, Lukwago namugamba emisango gino twale mu kote ya bulijjo je emisango egiri sanctioned by the DPP. Ate DPP ta sanctioning za Jamaje versus the DP Director General of Internal Security Organization. It is miscellaneous cause number 9 of 2021, where again this honorable court decided that a writ of habeas corpus applies in cases of illegal detention and is meant to secure the personal liberty of a person under such illegal detention upon determination of the validity of such detention by the court granting the writ. I agree with the counsel for the applicant that preservation of personal liberty is crucial and should only be derogated from in exceptional circumstances where there are court orders, and that is the position of the law. So this particular law, my lord, is of the Human Rights Enforcement Act, my lord, and this is where we are grounding our prayer. Section 15 of the Human Rights Enforcement Act of 2019. My lord, it's our humble prayer.
now that the Attorney General and the Commissioner General have not in any way attempted to justify the incarceration of Dr. Kizza Besigye and Obedi Lutale, my Lord, you be pleased to order for their unconditional release, and specifically for Dr. Kizza Besigye to be able to access a medical facility of his choice so that he can be attended to by physicians of his choice. This is the prayer, my Lord, that the order be made today and now, under the circumstances. And that's what a writ of habeas corpus is all about. Any continued detention, my Lord, would be again a further violation, and wouldn't want to see this honorable court acquiescing in the violation of the rights of the accused person. And I need to emphasize, my Lord, there is the 48-hour rule, which is very, very crucial and imperative under the Bill of Rights. So you can only curtail one's liberty within that period of only 48 hours. And to date, since 31st, Dr. Besigye, Obedi Lutale have not been taken to any court to face any fresh charges whatsoever. So we pray that, my Lord, you be pleased to invoke the powers here, grant the prerogative writs, and have Dr. Besigye and Obedi Lutale released. We do so, pray, my Lord. Yes. Lawyers mbebaza nnyo Lord Mayor Alhaji Salongo Kwako ne Council Kalibala bawadi submissions nga ziri coherent, watertight and logical. Watertight and logical. So simanyi mulamuzi wagenda kuva kulemesa order yo kujigaba. Argument ya bwerichi. Argument Council Kwago akulaze ground ziri mu mateeka. Omuntu aweebwa ati eddembe okutambula okuli obutaala awatali kubuuza kwonna ye bayita writ of habeas corpus. Naita mu ground zile na kugambi nga zonna zituukiriziddwa weziri government byonna ebikolobera ebikoze okubasiba nga tewali teeka liragira okubeera mukomera Council Anes Kalibala kijeyo walina okubeera order ate order yo nga mpandiike tena kuba yakwogera bwogezi nti mu musigale wachawo kwogera Luswayiri no gamba byabasajja wachawo kakati abadde akulaga nti government balina bumenyi bw'amateeketeeka kye ligamba. Council Anes Kalibala mu ngeri eri cerebral neyongerayo n'alaga n'omulamuzi tekisoose ku government ya Museveni si ye nakyemalira asoose wano n'aleeta president ya Grace Bingira versus the Attorney General under the Obote one government bajali 67 awo after the Pigeonhole Constitution n'alaga nti nabo basabako a writ of habeas corpus nga bate waliwo omusajja wali bamutaluuliza Kirunda nga osayininga detention order ne bakutwala direct Ruzira nga bayi Grace Bingira basibe koti neragira bateebwa otalika kwa kulizo nera bateebwa so abadageza kulaga mulamuzi yes nti abantu bano balina okuteebwa tutataganya mu emperiza yafe okutusaka ekiriwo kati wali ku Radio 4 13 tonyezaawo 3 ensunsuze tutataganya mu emperiza yafe okukutusaka ekiriwo kati wano ku Radio 4 13 tonyezaawo 3 ensunsuze kale tuli mu tutataganya mu empereza afu kutusaka bigenda maaso mu High Court. Dr. Kizza Besigye Kyaddaaki ajaleteddwa nate olunaku olwali ne Honorable Barack Munyago ya tuyambo tutemera n'okukola interpretation y'ebyo bigenda maaso mu High Court. Olide Council Elias Lukwago Lord Mayor omukuba lawyer ba Dr. Besigye olide ani omitani Kalibala Alex Kalibala na yengera kantu kuzeyo katuno Alex brother Honest Kalibala Council Honest Kalibala Honest bado mwenye annex Honest Kalibala okay una acha yogere aje mulamuzi katukuzeyo tulawe. The prisons officers would have brought before this court a warrant saying court X on date Y told us to keep the body of these individuals until we go back. I have not seen it in the response. The second possibility would have been that they are pending charges, and this is the charge sheet. My lord, those pending charges can't come from the court martial. Because
My lord, some of the offences in the UPDF Act can't be tried in the civilian courts. There are offences there that are of a very different character, and don't exist in the penal code. They can't be tried in these normal civilian courts. So they would have brought a charge sheet which says, in court X, they are pending charges. This is the reason why these people are in prison. What do they refer to? They refer to the Supreme Court decision, which did not say keep them in custody. So I want to submit, my lord, and I hope that you will be persuaded that the response from the Attorney General falls short of justifying the reason for denying the applicants their personal liberty. Hey, Kali, well, oyo honest Kalibala nero muwulira ina bwakonyeekaawo obuntu nga bubiri agambye prisons authority abasirikale ba prisons bandibadde basuubirwa leero okujja eri kooti nga balina ekiwandiiko kyonna ekibakkiriza okubeera ne Besigye. Bane tulina ekiwandiiko kino, it's a remand warrant, yava mu kooti gundi ekireetedwa. Oba bandize n'ekiwandiiko ekigamba bannaye they are pending charges. Waliwo omusango guno mu kooti bwetidde so tetusobola kuta musajja ono ayinza okututolekako. Nakyo tebazze nakyo. So of course Ernest Kalibala baloya ba Besigye basajja bayivu bulungi, bategeevu bulungi, bageze bulungi. These are highly learned fellows. Bakoze submission ennungi ennyo. Sisuubira nti omulamuzi ono alina wagenda okuddayiga. Ndaba Council Segona situse nkusaba oteereko abantu Council Segona. Okay, kampule kutuule ku Council Segona ng'ayogera munnamateeka oyo, but maybe the other thing I need to remind our people nti ali mu mitambo, omulamuzi ali mu mitambo gw'omusango guno ye Douglas Singiza, era yagambye nti Dr. Kizza Besigye mulwadde, he is unwell, adizibweyo mu kaduukulu bannamateeka bagende maaso n'ensonga ya habeas corpus. Naye agambye mu bigambo bye nti this is an administrative order. If a prisoner is sick, I can't continue with him, he might faint. Katuulize ku munnamateeka ani Medad Lubega Segona nga ayogerako eri omulamuzi naye tuwulire argument ze ziri zitya. Away from the Prisons Act, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord, now is contextual. And what we are saying right now is that upon conclusion of our submissions, the court be pleased to begin writing the release order. In the same realm of context, my lord, I now propose to take you to the context of the Supreme Court's order of transfer, which has been misconstrued. My lord, this must be looked at from the perspective of Article 120 of the Constitution. The Supreme Court did not order the Director of Public Prosecutions to take over, because that is barred by the Constitution, Article 120. In effect, the Supreme Court told the first respondent, if he's interested in any prosecution, mbera jolimu n'alagira ekitongole ky'amakomera kimuzzeeyo bonnambiro. So tulinda tulabe kye kigenda okubeera nga kidda. Gw'owulidde ye Council Medad Lubega Segona, tuwuliddeko ku Ernest Kalibala, tuwuliddeko ku Elias Lukwago, and now it is Council Medad Lubega Segona. Honorable Munyagwa. Council Segona, theory y'omusango guno bagipanze bulungi. Baloya banaye balumbisiza balungi, buli mwayi n'ekirungi ekimuliko. Segona azze ne fluence eyo, manyi mulungi nnyo mu fluence, is mwogezi mulungi w'Olungereza, ate najja ne authorities. Authorities are precedents. Court was basali musango zigobera precedents. Ale said that locus classicus precedent eri mu musango gwa Kagenyi versus Musilamu. Musango gwa Dako. Yes, naye nga go kwine bakantu files zibere transferred.
okuva mu ezaali za court martial zigende mu civil court. Alese very nice locus class case authority negamba musango court yagamba file webeva mu court etali competent tesobola kubeera transferred. Kate mazo gamba court martial competent court of jurisdiction. Ate etali competent. It was not a competent court of jurisdiction. That it was a good one. Expo waliwo ekigambo pronunciation ensumbwa naye kikozesebwa nnyo mu mateeka extempore judgments. These are judgments omulamuzi gyawanga tayirowoozeza nanyo, so tebasabye na judgment mpandiike. Bagambye soko tuweje bayita extempore judgment. Lagira nga tolowoozeza teweetaaga kuddayo na mu kyembazo kubanga it is trite law, settled law, that in such facts, instant facts, omulamuzi nga ali encountered by such facts nga weziri in this instant case, ayina okugrantingirawo a writ or an order of habeas corpus. Okulaba nti obuliawo tubawuliddeko Elias Lukwago-Medda, Lubega Segona, tuwuliddeko Ernest Kalibala ne Samuel Muyize nanga baga nti sajjo nabirenga yibula but abadde yogera ku engeri doctor. You see, waliwo ekintu kyetayinza kubuusa maaso. Olabye Dr. Byabasayija bwalese Dr. Besigye nga ayambadde. For sure, Dr. Byabasayija how can you do that to Dr. Besigye? How can you do that? What have you said? Tomulabye nga ali mu siripa z'omukinabire zibabeera mu bunabiro bw'ekkomera. How can you do that? Abadde mu sapatu. Tomulabye mu sapatu ez'omukinabiro by'omukomera nga zagiddemu. For sure, Dr. Byabasayija, how can you do that to Byabasayija? Why do that? You owe us an explanation for sure. Omanyi bwotuuka mukomere nga tubazitereka mu store kandi ndoza kodeke bakoze nga gwe koti ya sawa zino owe nga towa store tanajja mufune siripa awo. Dr. Besigye tomulabye mu siripa. I need to look at that photo again. Toze siripa nga ali mu siripa Dr. Besigye ezombi nabiro by'omukomera. Let me look at the photo here again. Dr. Byabasayija, for sure, how can you do that? No, later Dr. Besigye mu siripas. If it was true, then it is really embarrassing. Nkubuulira mu siripa mu kooti n'omulamuzi naye ne Uganda twetaaga kusabira. N'omulamuzi n'atabuza nti wakimuleesa omusibe mu kooti ng'ali mu siripa. Seetegereza bulungi. Need to look at that photo. Ali mu siripa z'omukinabiro myufu bweziti. To humiliate him bakumaliremu ddala, to dehumanize him bamaliremu ddala ak'obuntu. Noleta Besigye mbantu ng'enjala ziri bweru ziti ali mu masiri mu siripa. Kigendererwa ki? Is kumalira mudala supu. Is to have him dead nga amaze okubeera humiliated. Dr. Byabasayija I'm trying to look for the photo. It's all over the social media. Neno later Dr. Besigye nga ali mu siripa bw'atyo Dr. Byabasayija, for sure. For heaven's sake, why do such a thing? Why? Simanyi abantu abali ku video basobola okulaba oba nsembeze kamera. Sembeza kamera abantu bagirabe. How can you? Ali ku radio 4 gwali ku mukutu gwa gwa TikTok ne social media ku Facebook ne walala njagala kulaga kifaananyi Honorable Munyagwa kyayogerako producer ngisimanyi oba abantu njagala kulaga Honorable Munyagwa kyayogerako. Dr. Besigye n'omuleeta nga ali mu siripa bw'atyo Dr. Byabasayija obusiripa nali mukomera bubeera mu binaabiro by'abasibe. Ekifaananyi bwe kirabika bibeera mu binaabiro by'abasibe bo kye bakola. Dr. Besigye abadde mu bisapatu ebimyufu. Imagine kati befudde mu banoonye engato ze tebaziraba. Bisapatu binabeera mu kinaabiro. N'okola ekyo Dr. Byabasayija, and you do that. My God. Dr. Besigye tu. Noita Dr. Besigye nga ali awo enjala ziri bweru ali mu siripa z'omu kinaabiro. Kale ampuliriza